Yes, Ghana, Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all, my people. God bless you. I wish you a happy new year. Tutuke mruji sigala kuna kubiri tamanye ncha ate mukama kumwe kupona okumene family yona ne kadama mukama kumwe kubolbol kadama yona ebera ya kadama bambi kama kumwe kubona tuyeko abana wape mu Uganda obere muluzi ne wape obere bumye olinya ya Yesu. I love you all bana Uganda. I love you people. Ono Joyce genda ya mwakaunti yangu mpya alimurogoi omuboto wa Bobby chiago ya shagulani banange Bobby wena mbala kwa amani ya kwagala mno uchaja wono kwagala ko omwana wono mukama yekaba manyi tero mutu bamanyi kumutima yanga kukubwa izo bala ko Bobby boto bamaze kulaba ko guni mama wange apata Bobby wana laba ko Bobby bananga kwagala Bobby wai oba baninga kaone yange ogera ko bananga mpaka tumala ko video ko baninga kaone yange ogenda kufuna ko bizibu ya verere obaninga kaone yange yago kwagala ko bisigana kuleka ko Bobby izabaga wo yagala kutema ogenda kutema oho yagala kukola ki. If you want me to sacrifice my life like a Namugongo, I'm the one. About Bobby Wine, I swear you today. Sigana bolega ko Shagulani mukama kumukogwe baba. I love you so much, brother. God bless you. Whatever you are doing, I'm always with you. I'm here, but I'm with you. Sigana bolega kogwe baba. Kama kumukogwe. World President Musio. There are 3 presidents. World President Yawa, Fakina Fasho, Ibrahim President. I love you so much. Greeting to you. I love that man. I love Ibrahim Fakina Fasho President. I love Trump. I love Trump, ya US, le Bobby Wine. Abataza Musio. Za kwagala nyo mutima wangu. Those are the people. Even I ask God, the same God we have been praising about Trump, God, I want you the same one to go to Bobby Wine. But now, Oba washela babiri babereko president bona. Shago. Ibrahim, Trump, isi agenda ko bera mirende. Wape ya Bobby, ya Fakina Fasho Ibrahim, ya USA Trump, olabako. Vale. Si songa baleta ko ize. Banange bana Uganda. Sigena ko mala ko mwaka ono. To yogera ko kwa bachaze babiri mulisi yange. Lero gana ko yogera ko kumu, encha gana ko yogera ko kumu, encha gana ko mala ko kumu, kalas. Ba comrade bana Uganda. Tambula video yang ene taginga wale wo muzei. Ba pete ko ba mabule, ba muzei ono. Alaba ko mutweye afara mukolongo. Omanyisi nyanya mukolongo, muzei. Ali black. Omanyi correct black people. Mutwe afara mutweya mukolongo chinyanja taginga muzeyo na yogera ayogera is asirike lero sigena kumala ko mwaka to yogera ko kuma oba mubundu we muzeyi gwe alaba ko changanya gena ngango kaka kotango ta muzeyi mwaka yo ali sense mwaka ya Bobby Wine. Bana Uganda, kambuze ko lero.
What did Bobby Wine done in Baganda? Is it Bobby Wine is a true Baganda oba yakubuuza leero? Tutwaleko Bobby Wine mu DNA oba tutesinga misayi? Zabeereko mu Uganda, bazaalako ize mu Uganda paka. I never even hear anything apart from your jaga ku Bobby Wine. I didn't hear anything Bobby Wine Mutemo. I didn't hear anything Bobby Wine Mubi. I didn't hear anything Bobby Wine raped the women. What? I didn't hear anything. But it is too much. Those one who kill Abatemo Tabayogera, Ababi Tabayogera, Ya Bobby Wine Chagulanyu. Baganda, Leru Yakubuza. Muyambeko Uganda. Or why Bobby Wine done something wrong in Baganda? Or Bobby Wine si Misaya Baganda. To Yogereko. To Sidike. TV Yonati Judeko Linya Bobby Wine. Church Linya Bobby Wine. Mulumbe Linya Bobby Wine. Kumudongo Linya Bobby Wine. Omutayagala ko kuzina mukazi we linya ya Bobby Wine. Obata bayogera ko linya ya mukazi kulinya ya Bobby Wine sisobola kuzina mukazi. Oba oyagala ko kwana ko muntu yogera ko linya ya Bobby Wine ngana ko kwana. Oba oyagala ko twala sente ya mushoro yogera ko linya ya Bobby Wine ngana ko twala sente. Oba oyagala ko kuta muntu ne motoka linya ya Bobby Wine. Ulu muta showing amanyi ye ko Bobby Wine. Mwaka enayeka Bobby Wine atandika kubera ko president oba ku politique abantu bafunye emirimu, abantu bafunye motoka, abantu bafunye sente, abantu basuse, abatagala tabayambala ko wubiwa emafu sabazini bayambala ko wi abala batayina kabina bagena mu charger bateka ko charger cyawazini ba abala batayina batamanyi karna bafana de basawazini bateka ko karna abala batamanyi ono enjala bateka ko enjala sawazini bateka ko enjala mukama katunda kuma ko Bobby Wine bana Uganda endono bakuma ko Bobby Wine si endono ya Baganda wafe bakwata ko nono ko Bobby Wine kan yogere ko lero mujei mubule mwaka yo ya kuyogere ko kota Bobby Wine ya kufaya Bobby Wine ategwe niya ku sente yo ya pension ba sente yo ya kota Bobby Wine oja ko sesema sente wona ogenda ku sesema sente muzei gwe mubule ono mubule si Muganda muzei ono ba mubule ba mabule ona parana dinka ya torip ono Sudani lutugu labo ko mono Muganda ya kamayo ono ya fana mutwe ya chinya ya mukulongo tagi nga muzei ono to danga mu muzei gwe obude yo agenge uli muzei Bobby Wine uli muto nyonyo sazi ya banabo igwe sawazi nuli mulunyi muzei gwe omanyiyenza esi onatolola bodo esi yatolola from 1962 wewe omuntu omuye ka abere ko president Amina liako ono liba ya muntu atemata mutwe yabana atakama free Amina liwa obote alwaninga entalo ku British obote aliwa titolo twa aliwa bona bera president ya Uganda baliwa ola bakaona kama nyoko ya Baganda Bobby Wine mukama kumekubwe baba mukama kumekubwe paka muleke bayongere ko mukisa bayongere ko mukisa kubwe abantu tabawumbula ku Bobby Wine muleke Bobby Wine bandanga bana Uganda tutandika kuyiga ku lulimi ya Baganda owule Baganda bayogera cha mo TV. If you know the language for Baganda, you people, you will run even mad like me. You think I don't know the language for Baganda? Limi ya Baganda is tamani?
Bwali ku Bobi Wine. Ai Allah wange omwaka guguno guweddeko. Omwaka nze sigwevuma, nkwebaza ebirungi by'ogumpeereddemu. Nkwebaza abantu abalungi bondeetedde mu bulamu bwange mu mwaka ogwo gwennyini. Ne nkwebaza enkwe z'abalabe z'olinnyeemu eggere. Bangi bansalidde enkwe mu mwaka ogwo nga beerabidde nti yamukuruuna wa yamukurullah wallahu khairul makirin. Baagenda ne beerabira nti bansalira enkwe naye nti ozirinnyamu eggere. Teri akusinga kuba na nteekateeka nnungi. Ai Allah wange nkwebaza olw'enteekateeka ennungi gy'onteekedde mu mwaka ogwo guno gwe tukuba emabega ne mu guno omwaka gwe tuyingidde. Ai Allah wange nkusaba ogumpeemu ebirungi, ontaasa obuzibu obugenda okubaamu. Ai Allah wange bw'oba osazeewo okutwala muddu wo omutwalira mukadde wonna w'oba oyagalidde, nkusaba tontwala obulamu wabumpa naye mbwagala. Ai Allah wange mbwagala, nkusaba ompangaaze mu mbeera etali yakanyigo era ompe n'ebigezo ebyo bye nsobola okuyita, tonkalubiza nnyo bigezo bya nsi eno. Ai Allah wange ow'ekitiibwa, nkwebaza olw'abafolowa bange bompadde abo abanzikiririzaamu. Ai Allah wange nkusaba otukuumire fil mahabbati daima, otukuumire mu kwagala n'okwolubeerera. Neme bakyawa nabo baleme kunkyawa. Miinisa gwe nno simanyi munkooye. Miinisa ow'ekitiibwa Allah atukuumire fil mahabbati daima, mu kwagala n'okwolubeerera. Ai Allah nkusaba abantu booleese mu bulamu bwange mu mwaka guno gwe tukubye emabega, onfula ow'omugaso gye bali, nange nabo bafula ab'omugaso gye ndi. Ai Allah wange nkusaba bonna abayinza obutaba balungi gye ndi, oba neesambye nga bw'oba neesambisizza omwaka oguwedde, ne mu mwaka guno buli muntu yenna ataabe mulungi gye ndi, oba n'oyo gwe sibe mulungi gy'ali. Ai Allah nkusaba ffenna otwesambaganye. Yes, Allahumma amina. Tukusaba otwesambaganye buli omu abeere bibye. Ai Allah mpa obulungi bw'ekifo kino kye ndimu, tokinzijangamu olw'empaka nga sinnayagala kuba kyo nkyakyagala. Ai Allah nkusaba okuuma eggwanga lyaffe. Ai Allah tukusaba oteeke ekisa ku ggwanga lyaffe, otuwa abakulembeze abatulumirirwa, otuwa abakulembeze abatwagala. Ai Allah tukusaba otukumira omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, tukusaba omuwa obulamu ne famire ye. Ai Allah nkusaba onkuumire famire yange. Nze famire yange nagivaako nagikwasa, gwe sirina mulala, ebirala byonna gwamanyi. Ai Allah wange nkusaba nze n'omwagalwa wange otukuumire fil mahabbati daima, mu kwagala n'okwolubeerera. Ai Allah nkusaba otufuula abaddu abakutya, otuteekemu okukutya mu mitima, otwesambye ebyo ebikunyiiza. Ai Allah wange n'essaala eri extra nkusaba ompeere omulungi wange omwagalwa wange obuluŋŋamu. Ai Allah gwaluŋŋamye ebitonde byo, nkusaba omunnuŋŋamize abeere omukyala ntebenkeza gwe watugamba nga tusabirenga abaagalwa baffe. Ai Allah nkusaba omwagalwa wange omunteeremu abo abakutya era omuteekemu abo abagenda okuntebenkeza omutima. Nkimanyi otugamba bana naye njagala oyo yekka omu. Ebirungi byonna by'osobola okuteeka mu bana nkimanyidde ddala nti osobola okubimuteekamu oyo omu. Ai Allah nina obweraliikirivu ku nnyonyi zino ezigwa enkya n'eggulu ennaku zino. Ai Allah wange nkusaba omuntambulize bulungi aleme kufuna buzibu, kubanga munnaye kakati yoyo gwe wampa sirinaayo mulala. Nkusaba omuntambulize bulungi. Ai Allah wange ow'ekitiibwa, ai Allah wange ow'ekitiibwa, nga buli kimu mpulira njagala kikusaba naye byonna sisobola bimalayo. Nze naye bafolowa bange nkusaba mu nsawo zaffe oteekemu akantu, otuwe kanaa, otuwe okwekkusa mu mitima. Tugenze mu deep politics, waliwo ebibaluwa ebitambula mu diaspora mu zigurupu chapters wawawa ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa bwakabaka bwa Buganda. Abatambuza ebibaluwa ebyo ate tebatambuza biraga nti Museveni mulabe wa bwakabaka bwa Buganda. Lwaki? Kino bakiyita the third eye. Oyina okubeera nga otegeera, okubitegeera. Lwaki Museveni gwe tumanyidde ddala from day one nti enemy wa bwakabaka bwa Buganda, lwaki abatambuza ebibaluwa ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabe wa bwakabaka bwa Buganda tebatambuza bya Museveni?
kubanga bakolera Museveni. Onfunye ontegedde bakolera ani? Bakolera Museveni. Toli musiru byolaba byebyo. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba obwakabaka we buli naye tebulina buyinza. Lwaki agamba nti obwakabaka we buli naye tebulina buyinza? Kati gwe okyebuuza lwaki tagoba Mayiga? Ayina obuyinza yayina okugoba Mayiga. Njagala ebintu omuganda tobangako musiru. Tugende mu maaso. Omusajja najja n'agamba nti mwababanja ebintu byammwe ebye mwayonoona mu lutalo ebulemeezi mukyabanja kimyaka 4 mugende mukole. Eyo statement eyamba kwani? Eyamba kubabanja Museveni. Ani agikola? Mayiga. Tugende mu maaso. Njagala tutandika okugattagatta ani mulabe wa Buganda omutuufu. Kubanga Buganda ebanja mayira akenda ezibanja wayise ebbanga ki? Eyo message yali ng'egamba Buganda mwabagamba nti mayira akenda ez'abaana ba Buganda oba ebya Buganda. Ng'abayindi babayita gye babayise ne babalaga nti babawe ebyabwe. Amini bye yabajjako ng'ate Amini yabagoba ng'amaze obbasasula. Ompuliriza yabasasula naye babayitayo ne babawa ebyabwe. Buganda ne bajima ebyayo. Mayiga akubuuza myaka 4 mu kyabanja ki? Listen to understand. Nchimanyi toli musiru. Nchimanyi bino byowulira obitegeera. Toyagala bwagazi kubitegeera. Oyagala bwagazi kuwakana. Tugende maaso. Mayiga n'atugamba nti tukolagane ne gavumenti eriko eddako etusange nga tuli balamu. Eriwe eddako kubanga Museveni ayagala kuleeta mutabani we. Kati bwe tuba tukolagana ne Museveni sawa zino kitegeeza tuba tulina okukkiriza aleete ne mutabani we. Kyokanga ne mutabani naye yazaala. Kati ebintu bye tubanja Museveni byatubbyeko mutabani we yanaabituwa. Tugende maaso. Ani mulabe wa Bwakabaka bwa Buganda? Ani yajja ku Ssaabasajja Kabaka obuyinza? Ssaabasajja Kabaka bwe yayogera bwe tumanyidde ddala. Ani yabumujjako? Mpuliriza bulungi. Tugenda Enambole. Waliwo obumu n'essanyu okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Buli omu yali musanyufu. Olwava Enambole enkeera Abitex yayingirirawo ki? Radio station n'atandika Kyagulanyi Ssentamu yali yeepima ku Kabaka kati alabye amaanyi ge ng'ateekawo kye bayita division. Ne tugamba nti akasajja kano kalabe kaffe kubanga already sina Kaganda kalabe kaffe ka enemy tuina kagoba masekati gaffe ffe ne tusortinga oba ne tusolvinga ebizibu byaffe. Nendowooza nti enkuuka bwe n'abaawo omukulu agenda kagoba Mayiga kubanga Mayiga yagaba emirimu era ke yawadde emirimu. Ompuliriza ani mulabe wa Bwakabaka bwa Buganda? Ani mulabe wa Bannayuganda? Leka nkubuulire tuli wano okubabuulira omulabe gwe mutamanyi. Yensonga lwaki tukuba tochi olabe mulabe kigootamanyi. Ono Museveni y'omumanyi mutemu. You already enemy n'aba NRM banne naye ono akuli wano. Ayinza n'okuleetera ku kyokulya ng'olowooza munno. Asobola okuwa obutwa gye nkukubira tochi olabe. Ani mulabe? Ani enemy wa Buganda? Ani enemy wa Uganda? Owulira Museveni yawamba Obwakabaka obwo yabuyita mu structures n'abuwamba. Ssaabasajja Kabaka yagenda okukizuula ng'Obwakabaka bwonna buwambe n'agamba bannange we buli naye tebulina buyinza. Kati Ssaabasajja Kabaka tomubanja lwaki tagoba Mayiga? Ayina obuyinza yayina okugoba Mayiga. Ye Museveni ssaawa zino yawamba Obwakabaka obwo yabuddukanya. Ekyo teri atakimanyi teri atakiraba. Kati mmwe abawuliriza agaboozi agafaanaganako bwe gatyo musimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Obwakabaka mmwe mukijja obwongo bwammwe kyogamba mmwe Muganda nga tabangako musiru kiki mwatuuka ku ssaaki okutuuka ku ssa ly'okukubuzaabuza n'osiriwala okutuuka ku ekyo. Nkubuulira tetuli basiru ffe tumanyi ani mulabe waffe era tumanyi gwe tulina olwanyisa. Bano bamayiga bonna oyo Mayiga yasinga okuyamba kuki? Yatuuka n'okukola statement egamba mwabageraageranya obufuzi obwaliwo ku bwa Museveni temumanyi na kye mwogerako. Omuganda awaana omubi agamba ofundako n'omweru. Okitegedde? Okategedde? Omuganda awaana obubi nti wadde ofunda afazaali omala gagenderawo than Mayiga ye enemy akolera Museveni. Okitegedde? Era Mayiga yalondebwa Museveni ku Bwakatikkiro
ako nako kategedde. Yes, zino zonna CBS zonna zaawambibwa ziri under Museveni. Ssaabasajja Kabaka atugamba mukuume ettaka, eno Mayiga yatugamba mutunde ettaka. Owulira, Mayiga ye yali draftsman wa Museveni mu regional tier, nga Museveni ayagala kukaka Bwakabaka Katikkiro nga babeere nga balonda mulonde. Era mu bantu abaali baagala okwesimbawo mwalimu ne Sam Kuteesa Kaha. Mu mawanga nga bannansi be basalawo ku ntambuza y'eggwanga lyabwe bakulaakulanira ku speedi ya waggulu. Tunuulira South Korea in a period of 1 month baka impeaching aba president yaba basatu. Ekyo kye bayita democracy. N'okubeera nti bannansi bayina obuyinza tebafugwa bufugwa. Be basalawo eggwanga lyabwe butya bwe ligenda okutambula nti omukulembeze yenna togenda kujjokola ebya kisiru mu bukulembeze osigale ng'okyatudde butuuzi. Ekyo Mwami Museveni yakitujjako. Kati ate n'omusanga nga atavujja na busimanyi njagala nnyo aba South Korean bo tebagenda nga bazunga mu mawanga amalala nga bakuba ebyeyo. Tebalina nsonga lwaki bandizunza okuba ebyeyo nga bamanyi biki ebiyinza okuyamba eggwanga lyabwe. Balina obuyinza ku ggwanga lyabwe nti ekinaabagasa n'ekinaayamba eggwanga lyabwe basobola okukiteeka mu ggwanga lyabwe era ne kibeera implemented ne kikola. Kye kibayita okubeera nti bannansi balina obuyinza. Bannayuganda ekyo batukitujjako ate naffe tutunula butunuzi tukanudde maaso ng'embaatu ennyo mu kikopo. Bwe baba nga bakitujjako kitegeeza tulina kukitwaza maanyi okukifuna. Tebagenda kukituwa buwaawo. Bigambo bingi byogeddwa okwemulugunya bano abasajja buli kimu bakikoze. Buli kya bujozi kyonna bakikoze. Tewakyali kikola mawulire mu bye bakola. Kuba buli kimu bakikoze ate tebakyaswala naffe ffennyini tebakyatufaako. Tebakyatufaako. So ekisigalidde ki wano wetuwolekera. Era bwe tuddamu ebyokubeera mu ebyo ebyekisiru ebyokutuulaawo okulera obulezi empale okulera obulezi kigae kyemadde ngenda okukozesa si kirungi. Naye okwetuulako obwetuuzi bamale batusala ebyamankyolo oba okulonda kuwedde era tusigale nga tutunula butunuzi. Bunnayuganda wenna wooli toddangamu okukaaba. Buli kyonna kyonna ekiriba kigenda obukyamu mu ggwanga lyaffe twenenyanga ffekka. Guno mugwe mukisa gwe tulina okukozesa okusobola okweddiza obuyinza bw'eggwanga lyaffe. Nafugana amawanga ge twegomba ge tutunuulira nti bano bakoze bino bano bakulaakulanira ku speedi. Abantu baabwe tebabifunye bufunyi batyo nti batunudde butuuzaawo ne boogera bwogezi. Okwogera mu butuufu ko kubaddewo kati kikyakola makulu. Saawa ya kusituka kusalawo kumanya kikyakola kubanga tewagenda kubaayo kipya kirala. Era we are going to go through the same thing. Tunatunula butunuzi. Eggwanga lyaffe muliraba ne beewola okugula ennyonyi. Bamaze okwewola okugula ennyonyi ne zibeerawo mulowooze nti zinaayingiza akasente mu ggwanga. Ate n'amafuta nago ne bagabanja ennyo. Ennyonyi bagibanja okuba nti temalibwangayo wabula n'amafuta nago ne gabeera ku bbanja. Eggwanga lyaffe liragawo. Teryongera kufa bufi. 2026 nze ngenda kubeera site. Nkomawo okulonda tetujja kulonda nga siriyo kuba lyayinza okugamba mwe mulonda nze ngenda kubaawo. Naye baganda baffe bwe tulema okukozesa omukisa ogwo bannayuganda okweddiza obuyinza n'ensi yaffe etuuka okulabikako ng'ensi atirisiti endala tuli bubi. Eggwanga lyaffe lyeyongera kudda mabega buli omu akiraba. Naye tunaakaaba ila amata paka ddi era tukaabirira ani agenda okujja otuyamba. Ani gwe tukaabirira nana atuyamba. Olaba ne Katonda yennyini ayamba yeeyambye. Akugamba onsaba riziki ittakhidhil asbab. Totuula butuzi mu nnyumba ati muna egwogabirira ebitonde byo fuluma enju. Ittakhidhil asbab. Otekewo ensonga okufuna ekyo kyokola ki kyomusabye mwana ayisizo kikuwa. Kati bwe tubanga byonna biri tubikoze nga batukola bya kisiru era tunatuna butunuzi bwe tubanga tuli bakwejjako basajja abo nga tulina betwagala batuyambe tulina okuteekawo ensonga kwe banaasinziira abanaatuyamba kwe banaatuyambira. Tetugenda kukanula bukanuzi maaso. Ekyo nkibagambye nkimanyi bangi bazze babibagamba naye ekyo kibabeere mu mitwe. Tetugenda kukaaba bukaabi paka. Tebigenda kukola tebina kye bigenda kutuyamba. Buli kaseera ate kino baatukoze bwe kiti kyeki kyakola amawulire kipya ki kye bakola kye batakoze. Tunaabeera mu kaaba paka okukaaba